Kati gugenda kwera mwezi mulamba ng'ebbeeyi y'ebikozesebwa awaka byeyongera nga n'awamu bannansi babivaako dda okubikozesa. Kati ekibina ki Forum for Democratic Change oba FDC kitadde gavumenti ku nninga ebeeko kyekolawo kubanga bannansi bakaluubiziddwa obulamu ekisusse. Amafuta abantu kerosene ne sabbuuni ebyo gavumenti ebiggyeko omusolo kisobozese sabbuuni ebbeeyi okukako wansi n'amafuta abantu basobole okuwangaala obulamu. Abantu bakava mu covid abayisiza bubi nnyo tebasobola kuyingirira bulamu buno, banoonya fees, banoonya kyakulya nga Mwami Museveni yaga nti Russia yebizadde. Ebbeeyi y'ebintu gye tuyitiddeko olwaleero ebadde bweti bw'ogeraganya n'omwezi oguwedde. Omuti gwa sabbuuni ogwali gukula 4,500 kati guli wakati wa nusu kanaana n'omutwalo. Ate liita ya butto eri egula nusu kasanvu kati eri wakati wa mutwalo gumu mu 2,000 n'omutwalo gumu mu 4,000. Ate kilo ya sukaali yali egula 3,000 kati egula wakati wa 4,000 ne 4,500. Ate saketi y'omunnyo yali ku nusu 800 kati eri ku nusu 1,000. Bana FDC era bavumiridde kukitta abantu ekigenda mu maaso mu bitundu by'etteeso nga mwe mulina okubba ebisolo. Era bangi n'ebisolo byabwe bagenze mu trading center mu butawuni kati mwe basula okugeza ng'akatawuni akayitibwa Omokol n'akayitibwa Okoboyi. Abantu kati bali mu tawuni n'ente ku nguudo kwe beebaka. Ssemujjunganda omwogezi wa FDC era ayogedde ne ku biragiro ebyayisiddwa omukulembeze w'eggwanga ku kusengula abantu ku ttaka. Museveni yategeeza nti obukiiko bwa disitulikiti obw'ebyokwerinda bulina okusooka okutegeezebwako ku kusengula abantu kwonna. Agambye nti buli disitulikiti ataddeyo akakiiko akakola ku by'ettaka. Kakulirwa RDC, kaliko abapoliisi, kaliko n'abamagye, ate n'akawa n'ebyokukola nti kasita wanaabeerayo goba abantu ku ttaka mu disitulikiti bafudde agenda kubasiba okugyako w'amagye. Ekyo ng'agamba nti yasinzidde mu constitution article 99(1). Bw'osoma article eno mu constitution egamba nti okulembera Uganda kuteekeddwa mu mikono gya president naye ng'agikulembera agoberera constitution. Kati Museveni yasomyeko wasoose wane wala teyatuuse. Raymond Tamale, NTV, Akawungeezi.